Ningenjo tuwakkiriza ati w'amawulire okuyingira okulaga ensi we nali nfaanana nonsalira ekibonerezo ngenda mu kkomera n'omusango ogwasirya nagumanyira mu kkomera nti nabba jampa ne sweta naye nga nalaba ng'eyali amaze okukola ekibonerezo ekyampeebwa nakubwa enkingo zino zaali mugundi namala wiiki ku nkingo nga ndi mazzi naye wagamba bampa obujjanjabi obw'enjawulo mira peyinikirako 2 buli lunaku siifunanga bujjanjabi businga buno kongovule kalemerayo emikono oba bagitemako bagitemeko nfune ku bujjanjabi olero obulamu bwange bugenda sirina bujjanjabi sirina bujjanjabi yambunte nfune ku bujjanjabi remanded in Maxon Bay, which we believe has the facilities that we require. Your Honor, presence does not mean having his face here. Presence means someone being here with all his mental capacities, in his proper state of mind, having capacity to follow proceedings. We've interacted with him. Even the lawyers are about to break down. Your Honor, State has admitted that even court appreciates the condition he's in. What more do we need to state? Can we commit a person in his absence? Being here in person, in photograph, in picture, does not mean he's here. It's our prayer therefore that still that there is no rush, commuter should not be rushed. That investigations in this case were complete and tried to commit the accused persons for trial. It faced through land lawyers, including council mobility, council and others, prayed for accused persons to be referred for treatment, preferably Maxon Bay, and have the committal proceedings referred. I have considered the submissions of prosecution and the defense counsel, and I find that the accused person entitlement to the proper medical care, a fundamental right enshrined in the Constitution and as earlier ordered. The prison authority is reminded to give specialized treatment to the accused person, since she stated in court that she was in great pain, and even counsel elucidated the same, that the accused person at that time was in pain. So this court ordered for specialized treatment of the accused person. However, I find that since investigations in this case are complete and committal papers ready, if the accused person is committed, it will give him ample time to seek for medical treatment and the facilities paid for. I will proceed with the committal papers and the committal proceedings of the accused persons. And as prayed by counsel for the accused person, the accused shall be, upon committal, after committal, be remanded to Maxon Bay prison to enable him to get medical treatment as prayed for. It's alleged that Chivumbi Achileo, Mugumya Gaddafi, Wakabi Grace, known as Smart, Sebufu Edward, known as Eddie Mutre, and others still at large, on the 18th day of May 2024, at Manja village in Rengo district, robbed a mobile Spark 20 phone, and immediately before, during or after the said robbery, threatened to use a deadly weapon, that is a short, sharp knife. Olwatuuse omusibe ne tulaba nga byayogera tebikyagatta, ng'akankana okuva mu kifuba paka ku bigere, ng'omubuuza kirala akuddamu kirala. Tumukutte ku mukono naye ng'olaba omukono gusanyalavu, abadde very clear. Gino emikono mpulira si gyange ne bw'ogitemako gyombi, ate ng'ogiraba nga gikankana. Weewala erabyeko omuntu wakubisiddwa amasannyalaze bwakankana, emikono tegiri
kati ekyo kigenze ne mukwogera mukirabye abakirabyeko nti okwogera kwe tekuli kye tuyita coherent. Omusawo yenna alengedde ekifaananyi ekyo ayinza okukakasa nti muganda waffe Eddie Mutwe tali mu mbeera nnungi n'akamu. N'ebigenda mu maaso awo mu kkooti nkukakasa abadde tabitegeera. Naye twabadde tumubuulidde nti asobole okuguma yeeyogerere kkooti n'ensi ewulire. So yeetaaga obujjanjabi, yeetaaga n'okumusabira kuba taliddayo mu mbeera ya Eddie Mutwe gwe mwali mumanyi. Omuntu ali mu mbeera eyo yeetaaga buyambi kuba kati bamutaddeko ekikyamu ku bwongo. Ekyo twamubuuzizza kwe kyavudde nga naye kimu omulaba bulumi yayogera bulumi abadde ne mu kkooti nga taliiwo. Ekkooti wetumaliddeko nga ali ne tugamba balooya bange nkooyo okubeera wano. Eddie Mutwe tasaana kuba mu kkomera, asaana kubeera ne waba wakozesebwa ng'awosebwa ava waka. Kyekyo application yaffe eya tocha tugenda nayo mu maaso tubuulire kkooti nti ntasaanidde nakubeera genda mu maaso nakozesebwa. Kati application oba nagifixinga egenda kuwulirwa. Eyokubiri yebbeera application ye gye tugenda okuteekamu bino byonna bye twabuulidde nti ne bwankubadde bakkiriza agende mu action B tewali psychiatrist balooya bonna bajja babuulira. Ate bwaba bajjanjaba omuntu ali mu mbeera eyo n'ekifo waali kirina okwetegerezebwa. Amazima gali nti Eddie Mutwe tali mu mbeera ye ey'obutebenkevu, akyali mulwadde nnyo alumizibwa mu bitundu eby'omubiri eby'enjawulo. Awanise emikono gye n'abalaga enkovu zikyali mbisi n'okutuusa olwaleero okuva ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokutaano Eddie Mutwe lwe yayingizibwa mu kkomera nga kkooti eragidde nti afune obujjanjabi tebuliiwo. Kinnuma kinkaaga era nakaabedda n'omutima saawo nompulira ninaku mwana wange ali strong bwatyo okulaba nga tasobola kutambula yekka. Mugeddeko naye ng'embeera gyalimu si nnungi, embeera si nnungi. Bamuwa pain killers waŋŋambi naye ng'ate munda muli yenna alumizibwa okyenkanidde awo. Nammwe nga bwe mumanyi obulumi tusaba bamutuwe tutwaleko omudwaliro wa kirikale basooke bamujjanjabi bakomewo bamuvunaane bye bamuvunaana. Kuba omwana wange okulaba nga atambuza muggo kinnuma nze nga maama we kinnuma bannange. Omwana wange ali strong bwatyo okulaba nga atambuza muggo bamutuwe tumutwaleko mu ddwaliro. Embeera eno eriwo ya buntu mazima ddala baagala tumale kweyambula. Eddie Mutwe aleeteddwa mu kkooti nga n'ebigenda mu maaso tabitegeera. Mazima ddala omuntu ne mumukwata ne mumutulugunya, bwe mumala okumutulugunya ne mumusindika mu prison. Mu prison gye bamusindika ne babeera nga bamuwa zi pain killers. Eddie Mutwe atugambe bamubadde bamuwa pain killers 9 buli lunaku. Omuntu omulwadde waatuuka ogamba muntemeko emikono nfune obuweerero. Bannange tusaba Eddie Mutwe kyekiyinza ogaana omuteesa agenda ajjanjabwe kuba mu kaseera kano obulumi bwalimu n'embeera gy'alimu agenda kufa.